akaabya amaziga lwa Furufiga kuvuma maama we nti ye yatta kitaawe. Ekigambo ekyo kinene nnyo era nga woolabye ona wali gundi Kasuku agezezaako okwogera ku nsonga eyo n'agamba nti yadde nga teyamentioninze muntu linnya lye direct naye abantu baategedde kiki Furufiga kye yabadde ategeeza nti naye kale you can imagine omwami tanaweza yadde mu ttaka omwaka naye n'olangira mukyala we nga we yamutta. Okugenda mu kivulu kyabadde kikibi nnyo. Omwana yatutte maama we mu kivulu oba yatwala maama we mu kivulu kumumalako nnaku kubanga taata we yalingawo yatwalanga mukyala we. Kati taata taliiwo, Junior yaliwo nga taata naye omukyala yamulangidde bambi kasajja kattu kabadde tekasobola kukyebeera amaziga ne gakayitamu. Ebyo byonna nga bikyagenda mu maaso ye Simpoke ye kanamye oba akalambidde ayagala DNA ow'omwana wa Furufiga. Nalabye abantu bayogedde ebintu bingi nti omwana oyo waliwo bamuwaga biki naye alemeddeko. Simpoke ye kanamye ayagala DNA y'omwana wa Furufiga Museveni. Ono omuvubuka teyazze kuzannya, ali serious bannange, akowoola Abannayuganda mwenna abasobola okumuyambako okukola DNA ku mwana wa Furufiga. Ng'oli redde musobola omuyambako financially, socially, politically, kyonna ky'osobodde ng'osobola omuyambako mu kucarrying out DNA anoonya bwenkanya. Ayagala mwana we Furufiga gwe yamuzaalamu. Bamubuuza bukakafu ki bw'ayina n'agamba obukakafu bw'ayina Furufiga kennyini. Simpoke bino bigambo bya Simpoke si byange, mujja gamba nsala ekigambo. Simpoke agambye Furufiga yennyini ye yamugamba nti omwana gw'ayina Furufiga yamugamba mbu yafuna olubuto oluvannyuma lw'okumwebakako. Bw'era omwana gw'anaazaalanga wa Simpoke. Olwamalaawo Simpoke abanja omwana, Furufiga tamukkiriza mbu kukwata ku mwana. Bw'abanja omwana mbu alina abantu bamutiisatiisa mbu simanya bagenda kumutta, simanya bagenda kumukola ki. Ye asaba kimu, asaba Bannayuganda mumuyambe mu carrying out DNA test, mumuyambe ku ssente, mumuyambe okwogera ku bintu mu mateeka so that afuna obwenkanya. Naye watyanga bino ebintu bya Simpoke ndaba omwana ali serious nnyo byandiba ebituufu. Ate watya ne bifuluma ng'omwana si wubo. Ye watya ne bifuluma ng'omwana wuwe. That means kiba kitegeeza nti byonna bye babadde boogeranga bituufu. Kiba kitegeeza nti yagira akaana n'akagira n'akagira. Singa tuvuddeko eyo tukutwaleko eri ebusaabala abasajja bano bakyaliwo era kankulabireko akavidiyo nga bakwata abaana ba NUP. Kada saja udah kematian. Kasingan kade manyika je.
abaffe naye nga jjukira olunaku olwaleero bannakibiina kya NUP bakuŋŋaaniddeko wali ku kitebe kyabwe e Makerere Kavule era nga mu kwogera kw'omukulembeze w'ekibiina abadde mukambwemuko ku ebyo ebigenze mu maaso oba ebibaddewo era n'akattiriza abantu okubeera naddala bannakibiina okubeera vigilant ate n'abakakasa nti olunaku lwankya waliwo function egenda okubeerawo anyway ansooke mukuteerewo owulire ebigambo bye. Nyinza okuba simanyi Lukalamojja oba nga simanyi Lugwala oba nga simanyi Luteso nga gw'olumanyi yongerayo message osanga omwana nga alina ekyamagezi kyayogeddeko share that mumakinge sure tubuusa abantu baffe each other is all we have tetulina kintu kyonna kirala bano ababbi baatwelotoola ne beetoola buli kimu ne Katonda yabeetoloola. So use social media and use it responsibly. Mutambuze message. Mupromotinge abo abakulembeze abalungi. Abaweeyo munda. Promote that leader. Ate baba abakulembeze nga mubalaba mukulembeze mulungi ng'akyalimu okwetyata naye nga mulaba asobola okubakulembera mumuteekemu opika abakulembere. Singa bakyali banga banobye nabandibiso olyawo sanje esinge. So bwe mubeerayo ne kyali wammwe nga mulabamu obusobozi mumupushinge mupromotinge mumuwa amaanyi awulire nga batabakulembera ajja kuswala. Engeri gyetugenda okuyetanga Bakyagulanyi ab'enjawulo, we need each other. We need to empower each other. Mubawa amaanyi babeeyo babakulembere in this country. Ate mwe mugendo kikola baganda bange. So mupromotinge abakulembeze abalungi. Ate bwe mulaba omukulembeze kino kibagamba sikirumamu, bwe mulaba omukulembeze omubbi omukulembeze ngabye sente zammwe mumakinge sure zimukayirira mubaliise bubi sente. Tosobola mukuba mayinja, tosobola mukuba amasasi, muwe stress. Nemulowooza Museveni yebaka tomutabani owazuka 18 egy'ekiro nga logotana kabobi kyokka kenkana katakatoloweka mubawe stress. Simanyi bwe kikola mbawa stress just by being me. Batugamba if freedom becomes a crime then be very free so that your own existence becomes a crime. So mubalise bubi sente zaffe, after all sente zaffe si sente zaabwe. Bawagulu baganda bange gamba saba tumwerabira kukuumira baganda baffe abali mu makomera mu ssaala. Temwerabira temulekera okubanja baganda baffe nga Kalanzi, baganda baffe nga Machete n'abalala bangi bali mu makomera awatali musango. Ate abo twogeddeko be tumanyi naye bannayuganda bangi bali mu makomera awatali musango. Temulekerawo babanja mulirongoola okuba Olivia bamutadde ate n'Olivia puresha yambateresezza. Bali abaana bamachete bagamba tetugenda kukkiriza musango kuba tetwaguza. Era tukanya nabo tukiriziganya nabo Machete ne banno Kalanzi n'abalala yonna gye muli tuyimiridde nammwe. Bobi Yanga tuyimiridde nammwe, tubakumidde mu ssaala zaffe, tubabanja, tumanyi nti wande mujja kuba free naye ate ku lasiti abo abadongo bajja kisasulira kibabakola. Baganda bange njagala okwebaza famiri zammwe, njagala okwebaza abaana bammwe ababakkiriza ne muwaayo obudde ne mubeera naffe, njagala okwebaza abakyala bammwe ne baami bammwe ababeesiga n'oddayo ekiro enkya n'akusindika mu struggle ng'amanyi nti bayinza n'omuddiza omulambo. Njagala okwebaza abazadde bammwe, ebiseera bingi tudde wammwe katwali ewa sista waffe oyo nga bamutomedde oyo Megan ngamba oba kati maama oyo mutunulire ntya naye ate munnange osanga muzadde we ate n'akuzambiza bamaama babasibe bakyala babasibe famire zammwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale kumanya nti bino tetuli ku byaffe, kino kyetukola kya ggwanga. Njagala okumaliriza nga nneebaza abakulembeze bammwe, mwebale tukulembera na kutulidifining. Ekisemberayo ddala njagala kusomera poliisi, muli bafala nnyo.
oli badaawa nnyo kati wali twandibadde ku biiki twandibadde tunyumirwa kabonyo twandiyogedde na bitono kati olaba mwe muzeesuddemu kano olulala mutulekanga ne tubeera byaffe kuba buli bwe mutukyankalanya tukyankalana ate buli bwe tukyankalana nammwe tubakyankalanya mwebale nnyo mwebalire ddala mukama abamperomesa bane munansonyiwa adata aweddeko yensonga lwaki mbuuseeko munansonyiwa the next time tujja kwetereza Our power, NUP, everywhere. Bana musaasire bayire neerabidde olunaku lw'enkya abasebo ne bannyabo tubayise wano ba food soldiers namwena tugenda kugaba omusaayi naye jangu nga weekakasa omusaayi gwo buvunaanyizibwa bwaffe accidents nyingi zigwawo netuuka mu malwaliro nga tewali musaayi abantu baffe balwala netuuka mu malwaliro nga tewali musaayi ekyomukisa omulungi omusaayi gwakala ki gwa redi bwe badde yonna yonna guba gwa redi so tuweeyo omusaayi ku lw'eggwanga lyaffe ate munnanga omusaayi gwo oyinza n'okutuuka nga wa NRM yagudde ku accident ne bakumuwa which is okay so tutaase eggwanga lyaffe enobo buli asobola ajje wano tugabe omusaayi gusobole okutaasa bannaffe ababa bagwetaaga essaawa 2 ez'okumakya webale nnyo exactly okugaba omusaayi bwe mbadde njogerako nga njagala ye kennyini ayiseewo obubaka obwo nga we yayiseewo edda nti mukole ki ntajja kubanga mu butuufu nnaku lw'enkya bagaba omusaayi accident bambi ziyitiridde ate nga ebbula ly'omusaayi mu madwaliro gaffe wano mu ggwanga liyitiridde oba oliawo omusaayi guno infact kino tekikwata ku bannakibiina kya NUP bokka gwe wenna ng'oyagala Uganda yo oyina right egenda wali ku kitebe olunaku lw'enkya nga badonatinga nawe osobole okubanga odonatinga omusaayi munnange nga wenkugambye nti bannayuganda tebeebaka bagenze ne badiginga diipu ne bakomyawo akatambi ka Daniela ng'awa ensonga njogera ku mukyala Jose Chameleone akyali mukyala we nno akyali mukyala we CX nedda bano abantu bagattibwa they wedded officially and okubanga baawukana balina okusooka omu n'afayiringa divorce ne baawukana mu butongole naye nga si kyekyo bano bakyali bafumbo nnyo era Daniela akyali mukyala Chameleone so bagenze ne badigiga diipu ne bajjayo akavidiyo kano oba akatambi kano nga Daniela ayogera nsonga ki eyavaako n'agamba nti nze kankite ngende nkola ebyange Jose Chameleone nsooke mwawulire. I left because at a certain point Jose was drinking too much, if you want the truth. He was drinking too much, and there was a time he was even coming home in the morning. There was a time he came back at 9 a.m, and another time he came back at 11 a.m, and another time he came back at midday. And he was dead drunk. So I tried to sit him down and ask him, what is it? What is making you drink like that? And he had no reason. So I told him, you cannot, your children have grown. Abba, for example, has grown. You cannot live like this when you have children growing up. So we gave him time, and I saw nothing was happening. So I told him, I am going home. You choose between your alcohol or me and the kids. So I left. And I nsonga ya kunywa so abavayo ne bablaming omwana Abba ate era Abba ya disrespectinze taata we ate era Abba yakutte simanyi ebintu byewaka n'abireeta mu public ate Abba yagamba nti ye ekikuba ekigendererwa kye kikimu kyokka yavuddeyo kwogera ng'ayagala at least abasalawundinze daddy we basobole okumuyamba bategeere ekizibu kye si kubaawo nga mumanyi muntu mulwadde naye nga temumanyi what exactly causes kyo omusajja okubeera nga buli kaseera abeera mu mbeera eyo bw'atyo ate munange watuuka okuba nti kati waliwo ne time frame nti bagambye nti omuntu wannayeeyongerayo nga
anywa n'emyaka 2 tagenda giweza omwana yabadde mutuufu nnyo yadde weebityo ate ye omukyala Bad Black nga womanyi nga bulijjo avuddeyo n'abannyonnyola engeri gy'akikolamu n'engeri gy'asobodde okuba nga amaintaininga abaana be butategeera mulimo ki gwakola nti kikuuzi nti ye abaana balina engeri gy'abakuumiramu awo ate yabakontrolinga n'amasimu tebalina kubeera ku social media bawulire byayogera ono ye Bad Black maama omulungi sooke tuwulize agamba atya. So when your kids ask okola mulimu ki, then what do you tell them? They are not in that age yet. So you just tell them we're traveling there? Like I have a trip, I have business trip, I'll be back. And that's it. Nuno omugambo otya? Ani? No. Baby. Kubanga trip. Baby namuyigiriza obufe. Katayinza okuwekwata bina baby. It's okay. Oyagala naye ayende kikyotegeeza. No, like sikwenda omufere toteteeza nti oyenda Ati wagenda wabina nga ayina omukula naye nga ayina and then you don't use nedda ate yetakola ebyo kati scamming it's not even about selling over sex. Wamuyigiza ebya osobola oscamingira mu matako osobola oscamingira mu gold osobola oscamingira mu busamize osobola okubeera ng'olimba abantu nti oli musawo omuganda n'obba abantu. So scamming erimu ebintu bingi. Mweggulu mwalibaako. Munno wamuteeka mu bufere. Omusajja nga naye omusajja kati afiringa nice mbw asobola okubaamu n'ataano ge n'apakadde naye n'ampaako n'agulira abaana obugaali. He feels nice and that is the best thing kyemuwadde mu nsi muno. Okumuyigiriza ekyo. Namuyigiriza okukola ssente. So guru and he's an independent man now. Actually, since last year, singa yagala genda singa yagenda. Kuba kati amanyi okwekolera ssente abamu n'akasente. Kituufu. N'agamba kati kangule iPhone 14 oba 15 n'agyegulira. Naye ng'olina obudde bwe luli nagenda nendaba bambi ng'agamba mbu nno bw'ayagala omuntu video. It was a quote kati when we do it, that is content. That is content. It's on my TikTok. I challenge it. It's a nange yanscamingira then I felt sorry. Nange nenkomentinga. Mukwano tebakulema ze banga linga lubirizi. Muzitobera ku Snap. Taina na TikTok account. Wabula kaina love. Nkalaba mutukuba love. Neka kwa bupeke. Neka. Ache nagambye nti okuno myaka 5. Kubanga tata Jesse aine myaka 5 mu ebiri naye musiru. Nze mbadde sifunanga chance ya musajja gwe nzaalamu ategeera bonna basiru. Ono omuto yalina ku magezi. Abeeredde bulungi akuzizza abaana. Kati akimanyi bw'ogenda ebweru. Akimanyi kyogenza okukola takulondoola. Akumanyi. Nkozesa amagezi. Nkozesa amagezi gange. So it's not all about sex. Yeah. Because Ongambye amanyi mukazi we is a pocket picker. I love that. Amanyi mukazi we asobola okukozesa obwongo n'afera. Either way waba waddeyo sexy, it must be worth it. I don't so no questions. No, achimanyi sina kiteekamu because for the past 6 years tetukyusanko password za simu. Nice. Takyusanko yes kyusangako yange simu yange waba yagala nga yaginchargingira n'ekyo kubanga nze neebaka mangu. So kebera ku masimu geno labo bwala nga umwengo. Sitera teri bwala mwekuba. Teri ze sibalaba kubanga like I Snapchat account. We share we use that in the media platforms zange. It's the same password nezize. So kati Snap here is private. You cannot send him a message okuja ku muliba mukwano. Taina TikTok account wala munagawa. Facebook jaina ya Facebook yokuva musinya 1 mpaka senior 6. Ne ex gwe yaina yankubirako like 5 years ago. Yamukubirako 5 years ago. 5 years ago. Line jaina yabula line jaina impyeri bagisalako. That's nice. Ate ne bwaba asazeewo nze mugambo raise the door is open. Tetugenda kubanga ate si kirungi nnyo kwesiba ku mwana w'abaana. I know. Agende n'abalala bajje bawoomerwe. Tuli ku NCK TV era woba oliyo nga tonna subscribinga kekadde subscribinga ringing that notification bell
sharinga likinga amawulire go mangi nyonyini ddala tosaanidde kusuwayadde akatikitiki kamu bwe kati naye tukkirize tube nga tukwerekereza tujja kuba nga tukoma mu masana amawulire mangi nnyo tovaawo.